ate wajja kubeerawo ssaawa 7 zennyini wajja kubeerawo okuyimbira ekibira Embaale, Mengo n'ekika ky'endiga bye bajja okuba nga bavunaanyizibwa. Ate ku ssaawa 10 zennyini wajja kubeerawo okusaba kw'okusiibula omubuze awo mu kkanisa Embaale. Ate era ekkanisa ejja nga okubeera nga evunaanyizibwa. Ate wajja kubeerawo okutereka omubuze Embaale nga Mengo n'ekika ky'endiga bye bajja okuba nga bavunaanyizibwa. Ate era ku ssaawa 8 wajja kubaawo okusaako Lwomwa omujja Embaale, era Jjajja Ssekasamba yavunaanyizibwa ku nsonga eno. Okussaako olubuga lwa Lwomwa kujja kukolebwa Semiti, ate era n'okulaga Obuganda Lwomwa kujja kuba kukolebwa ekika ky'endiga n'Emmengo. Ate awo ku ssaawa 9 zennyini Lwomwa omujja ajja gabula Obuganda. Bwekityo nno enteekateeka mu bumpiipi y'okuwerekera abadde Lwomwa jjajjaffe yakosa eyatemulwa, era tutegeeza abantu bonna kwenyigira mu nteekateeka eno tusobole okuba nga tuwerekera munnaffe ekitiibwa. Tusiimidde nnyo ddala IBN twakuumye bubi.